ndoza kati omwaka gwise twayogera nnyo kintu kya DNA. DNA endaga butonde kyakyaka nnyo ne tusirikiriramu. Kwegamba okusirikirira tekitegeeza nti abantu tebagikola. Kibadde tekiri mu mawulire just naye ng'abantu ate abakola DNA ate beeyongera n'okweyongera. Naye advice yange nga bulijjo especially ku baami abakola DNA nti gendayo nga weesiba ebbiri kubanga results ezivaayo ziba nyangu. Abantu bakaaba olukaaba, abantu baagala n'okwejja mu budde. Tulinawo ne juzi weeks bbiri ezayise waliwo omwami yatutuukirira alina anabakazi babiri. Of course bintu bino biri confidential tetubyogera lwakuba nti njogera example naye kigenda kumenya maanya kubanga njagala bannayuganda abalala bakole ki bakirabireko. Omwami ono alina abakazi abo babiri. Omukyalo omukulu alina abaana 6. Omukyala omuto omukyala owokubiri alina abaana bali 4. Si be baana 10. Kati bagenda ne bafuna oluyombo n'ono omukyala omuto. Bayomba ne batuuka kwawukana. Bwe bayawukana ate abakyala be baleeta ebizibu. Omukyala njagala mubeere bakakkamu kubanga omanyi nti ekintu nti abaana si b'omu y'omwami ate n'otandika okumulangira. Kaakati bwe bayomba nga bagenda kwawukana ngamba gwe omusajja ki n'abaana bano si babo. Sajja n'awuliramu ako ak'abaana si babo. Kwe kujja wano ne tulamu naye okusooka nze advice gye namuwa ne mugamba ssebo ebintu bino ebya DNA si birungi wandibadde ne tumukansolinga wandibadde tobikola. Kati n'alemera gamba njagala kumanya kituufu era ati n'asalawo omwami akole DNA ku baana be 10 bonna. Naye kyazuuka nga talinaako wadde omwana omu. Abaana bali 10. Yes, talina wadde omu. Kaakati abasawo bwe bagenda kumwekebeja obulungi kyazuuka nti omwami ono tazaala. Talina enkwaso efunyisa omukyalo olubuto. Kati obuzibu bwe buliyo kati omwami ayagala almost okweta. Kati bayomba n'ono omukyalo omuto naye kati obuzibu bugi bwonna n'oyo omukyalo omukulu abaana bonna bamuyiyiza buyiyiza. Talinaako wadde omwana omu. Ate kyokka abaana abamu baamala n'okusoma n'aweerera kwengambira abaami nti bw'oba tolirwedde kufuna okukola ki okubeera disappointed teweetandala kintu kya DNA mukireke. Bonna yateeka mu bizinesi, bonna yabawa amataka n'abawa ebintu bya famire. Kati agenda kukikola atya? Bwe mbulira ekintu ekyo agenda kukikola atya? So abaami advice gye mbawa bambi nayogera wano ne ngamba nti labirira abaana bonna ng'omukyala wo babadde akuwadde kubanga naawe oyinza okuba nga waliwo omulala alabirira ababo somewhere kubanga ekintu kigenda kuleeta obuzibu bw'amaanyi. Ono omwami abaana bali 10 mu bakyala 2 talinaako omwana n'ogu asasudde sente zonna abalabiridde bonna. Kati abamu abawadde n'ebyobugagga bya family bali mu mabizinesi kubanga omwami alina sente. Mwami munene nnyo mu ggwanga. So kati kyeŋŋamba nkubiriza abaami okujjako nga waliwo ekikufosinga lirala okugenda okukola DNA mukireke. Ono omwami singa teyakola DNA obulamu bwe ndowooza wandibadde bulungi naye kati wetwogerera alinga atabuse n'omutwe kubanga abaana bonna abalabanga abalabe be ate kyokka abaana bali innocent. Abakyala balabe be abaana bonna balabe be kati ali awo yeebulunguddwa abalabe be abakyala n'abaana ate omwami mukulu. Kino kiri nnyo kisinga kubeera mu bakimu balina ku ssente abasinza okwettanira DNA oba in fact nga bwegedde
omuntu atalina sente tatawaana na DNA. Okusokera ddala DNA eri expensive. Etwala sente nyingi. Y'abaana 10. Kubanga DNA olina okusasula $100 buli sample. $10 si mitwalo 3 nga mu 7 awo bwezito. Omwavu tasobola kuzisasula. Ekyokubiri omwavu ogenda okola DNA yaki. Olina kaki kogenda ogamba nti ono atali wange agenda okatwala. Abatera okukola DNA bebaami abagagga kubanga balina ebyobugagga tebagala abaana babitwale nga si baabo ab'omuntu mbwe zaabwe. Okitegeera? So DNA etera nnyo okukolera abaami abalina ku kasente. Kwe kusingira ddala abatalina kasente tebagikola kubanga tebalina sente ezikola DNA. Ya sente eno ekyokubiri tebalina emaali eri awo nti bagenda kugabira abaana abatali baabwe. So nolaba nti abaami abaavu ate balina piisi bali mu ddembe kubanga bo tebabikola ebya DNA. Waliwo abagamba nti n'abakyala babadde batandika okusoberera abasajja okubajjako enjala n'enviiri. Ekyo actually bakikola nnyo. Waliwo case gye twafuna ennaku ezo ebintu bya DNA bibaali popular nnyo. Waliwo omwami ndowooza n'omukyala nga teri atrustinga munne ati abaami baali bajjako abaana enviiri mu bubbe akwata n'asalako omwana enviiri nga yeebase n'ateeka mu kabaasa n'asirika n'agenda omulala n'amusalako enjala n'asirika oba oli awo ng'azitutte kukola DNA. Ogenda okulaba nga ayagala kumanya kituufu naye tayagala kulaga mukyala we nti amususpectinga. N'abaami n'abakyala nabo bwe batyo. Agera omwami oli waka ngamba mwami kankusaleko enjala n'olowooza nti kyamukwana akulaka mukwana ng'ajjako enjala ng'atwala nga comparinga n'omwana. Waliwo abakyala abatali abamu twagenda okukizuula nga tebali sure nti ono omwami ye yakola ki yamuzaala omwana nga naye tali sure kubanga waliwo abakyala yagenda n'ono omwami n'ono n'oli mu lunaku lumu kati awo tamanyi ani yamukola olubuto kati naye ng'ayagala kupuruvinga kati kwe kujja enjala ku mwami. Kati ebintu bino kwegamba byatuuka awantu nga si birungi. Waliwo kati kyatuukira ddala okubeera ekibi n'abaana abaali balabirira abazadde nga baagala kutwala abazadde baabwe agambe nti ono muzeeyi ntuusa okumulabirira naye kati kandabe oba taata wange bweba taata wange neyongera okumulabirira bulungi naye ng'asoberera muzeeyi ng'amuggyako oba akaviiri naye DNA kati ebyuma biri sensitive nnyo n'omuntu naye bwakwata olupapula bwolti n'akuyisaako wano waati kiba kimala batwala mu kyuma ne bafuna endaga butondeyo. So kiri so sensitive. Kati abaana batuusa okutwala bazadde baabwe mu DNA baagala kulaba oba abazadde batuufu be balabirira n'abazadde beekengera abaana. Ogenda okulaba nti n'omukyala eyali awa bawa abaana okutwala ku ssomero kati tekyamwesiga mukyala abeetwalira kubanga oba oli awo omwami ayinza okutwala abaana ku ssomero ate n'awetera eyo n'abatwala ku DNA abakyala kye batayagala. So naye nga tufaaki n'ensi omwana kasita bagamba nti wuwo mulabirire togenda ku DNA kubanga kijja kutuleetera okutabuka emuntu kwa bwereere kijja kutuleetera depression stress ya bwereere kubanga kyenagenza okulaba nti mu biseera ebisinga abantu bonna katugeze actually over 90% 90% abagezezaako okukola DNA bayendinze app bubi nnyo tebayendinze bulungi kasi omuntu abeemu kano ndi kambakole DNA
results ezivaayo eyejusa ekireesa amaziga g'abasajja amaziga abasajja bakaabya amaziga ate abasajja banene kajja banene basajja ab'esente abamanya singa ensi eno lumu evaayo netandika okwogera ebyama bino Uganda eyinza okukola pusinga mu lunaku lumu ebyama bino ebya DNA ebyama byamanyo ate mu bantu abanene abamanya so n'olwekyo tuleme okufa ensi tugiryako makoola tulyako makoola ne tugireka wano so ne bwe bagamba ono omwana wona ne bw'aba siwo kasa omwana aba akukkiririzaamu omaze okumuweerera omaze okumulabirira genderaawo mu kifo ky'okutawaana n'ensi ate muyombe n'omukyala ate omwana bakuggyeko omwana kwegamba ekintu si kirungi